Tulina Honorable Minister omukyala Robina Nabbanja ono ye Prime Minister w'eggwanga wabula gyali mu UK aswalukuseeyo era aswaziza gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni. Ono nno buli kye baadde baboogerako ng'atunula nga abadde tazze ng'akimanyi nti nno yazze mu kifo ky'abakungu, yazze mu kifo ky'abantu bategeevu, yazze mu kifo ky'abategeeza ky'abantu balina ebitiibwa byabwe, wabula kyakoze kwe kweyonoonera embeera y'obudde era yenna n'atunula nga atabadde tamanyi nti yazze mu conference eyabaddemu badelegates ab'enjawulo, badelegates ab'amaanyi, badelegates ab'ebitiibwa era bannange ono Ssaabaminisita akoze kyamaanyi okuswaza Uganda. Wena yemulabe entuna gye yabadde atunuddemu nga ye munne bali bateesa ebigenda mu maaso, munnange nga ye akola gumu gwa kwepiikya. Okwepiikya kwamufuukidde okwepiikya era nga omulaba awo ne feesi ye etugubadde talina kye yayogedde kyokka nga ono Ssaabaminisita wa ggwanga. Simanyi olwalwaki Yoweri Kaguta Museveni ati ogenda mu bifo nga bino n'alyoka atumayo abantu ng'ono abagenda okuswaza obuswaza era ng'ono ye yaswazizza eggwanga. Tetulina kyakukola beba Museveni baatulondera otukulembera n'okulaga nti no munnange bano be baakamala byonna eggwanga lye liyinza okusookerako era Museveni bw'alaba ekitiibwa kya Uganda n'eggwanga lyaffe be bano bayinza okusindikanga mu conference ezo ez'ebitiibwa. Nenga Nabbanja kigootola mu conference ng'eno ayimirire eggwanga nga Uganda gavumenti yaffe namwe oluusi mutunuleemu mulabe ebintu bye mukola nti tebijja tebisaana wabula ebintu bye mukola bye biriwo okuswaza buswaza naye nga tubagamba byonna mubikole wadde ng'akadde kammwe nako kakonkonye kamwe baweesa baminisita wammwe mumulabe embeera gye yabaddemu kyokka ng'ali mu conference ey'abantu ab'ebitiibwa ey'abantu ab'amaanyi naye munnange n'akamere yakazize ku lukalala lw'abaminisita oba gwe boyita ba delegates abagenzi mu New York mu America. Obadde okimanyi ku lukalala okwo abakulu abamu baatutte obumpwankimpwanki bwabwe. Eno gavumenti oseka bw'okaaba, eno Uganda yaffe oseka bw'okaaba. Era ndowooza tuyinza kugamba gano gambadde mankatabu nakwetiriba oseza mu ngatto z'aba big boys. Mukyali ku lukalala lw'abaminisita oba gwe boyita ba delegates abagenzi mu New York mu America. Obadde okimanyi ku lukalala okwo abakulu abamu baatutte obumpwankimpwanki bwabwe, ntegeeza obumere bwabwe obw'ebbali nga baali babusuubiza nga nja kulinyisa ku bbaati nkutwaleko mu America olambule ku America bulungi nnyo naye nga takozesezza ssente ze nga nzibunoga nti owa minisita nfunyemu ka break ngenzeeko wabweru. Bagenda batambuliza ku official visits nga zino ziri well facilitated by the taxpayers money. Bagambye babuuzizza Nabbanja nga zino ziri well facilitated by the taxpayers money. Bagambye babuuzizza Nabbanja era ndowooza tuyinza kugamba gano gambadde mankatabu nakwetiriba oseza mu ngatto z'aba big boys. Mukyali ku lukalala lw'abaminisita oba gwe boyita ba delegates abagenzi mu New York mu America. Obadde okimanyi ku lukalala okwo abakulu abamu baatutte obumpwankimpwanki bwabwe, ntegeeza obumere bwabwe obw'ebbali nga baali babusuubiza nga nja kulinyisa ku bbaati nkutwaleko mu America olambule ku America bulungi nnyo naye nga takozesezza ssente ze nga nzibunoga nti owa minisita nfunyemu ka break ngenzeeko wabweru. Bagenda batambuliza ku official visits nga zino ziri well facilitated by the taxpayers money. Bagambye babuuzizza Nabbanja
Gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni eswaza nnyo era etuswazizza nnyo temakwegamba twambuddeko ekitiibwa kyaffe. Personal gym instructor wo akola ki ku lukalala luno? Omanyi kakati embeera nga emugirabe e Uganda mbeera ya bunnyogovu. Ate ne mu America eyo baŋŋambye kuba baŋŋambako Seattle UK n'engeri gye tugenda mu Seattle UK baŋŋambyeko mu America we tugenda mu New York obunnyogovu bungi. Kakati gym instructor ono alina okunkwatamu. Mbu gym instructor takoma mukwatamu akwatiramu ddala wali ewaleeta ebbugumu. Kakati gym instructor nga naye bateeka ku nnyonyi. Kakati nfunyeko ku mawulire wano. Omanyi nga we nkugambye bano bonna 71 badde tebasobola kuyingira mu lukiiko olwo batuulemu kuba ne Nabbanj yennyini yadde talina kyakwogera. Bamukaseeko bukasi ku order paper. Adonia yebale yamukaseeko bukasi kyovula yatuuse mu luumu we bateeseza n'akisika y'essimu n'anyiga selfie. Mu lutuula mwennyini n'anyiga y'essimu n'anyiga selfie. Kugamba vice president yewa mulabye we yalabye ku president wa Burundi n'amegerera ate yatuuse ku William Ruto n'abanga obalabye eki kyokka bano bakulembeze baffe they neighboring presidents. Osala busazi wali eri Kabombadia ne kakusaba n'olaba ku William Ruto naye omulabye ng'alinga alabye omukungu w'amaanyi. Kakati bangambye okero liyemu yalinayo akamerika akebbali nako yakataddeko ku list. State Minister of Foreign Affairs. Vice President naye owi yagenzedde naye wano mu kikapu. Abamu bali ku streets za Manhattan. Bali mu kuzunga, abalala bali mu hoteero n'ebigenda mu conference mu General Assembly tebalina kye bamanyi. Kakati sente yaffe y'omuwi w'omusolo kakati bagikozesa ne mu kwepiica. Awe eggwanga weeriri wano wetuli. Kakati ekisinga okwasa ennaku abalala zigundi zino zi entrage zino zino okubaako ba media personalities abagenda okukapukyalinga buli kitekinga place buli kitambula mu assembly zino naye olwaleero Nabbanja wamulaye yekwatidde kamera. Yekwatidde selfie. Vice president naye wamulaye yekwatidde essimu. Okibuliza omwami yalina okumukuba ku bifaananyi. Kati kitegeeza omunyago gwonna gwe banabba eyo tewali agenda kukola publication yonna nti bannaye kakati abasuubiza otuwola be bano we bati ne bwe bati. Teri kati omunyago gwabe bagenda kukuta nagwo. Otegera naye kirayika omukulu omu yali yasuubiza oluvubuka n'alugamba omanyi gwe nkwatamu nnyo nkwatemu nnyo ngenda kuwayo ekirabo ekyo ngenda kuteekako ku nnyonyi nkutwaleko mu America. Munnayo oluvubuka emirimu tetukoma gikolera wano Uganda. Oluvubuka lwadde lulina okutambula emirimu lugikolereko ne mu New York mu America lukolereko eyo emirimu. Enti omukyala bamugambya empewo nnyingi nnyo bunnyogovu bungi nnyo mu New York. Akati oluvubuka luno lulina okubeerabeeramuko. Era abamubuuza nti instructor akola ki ku list n'agamba muzeeyi awo omajje n'Omuseveni nga bwe yali agenda mu Russia yasitula famire ye yonna yatwala famire bwe yali agenda e Russia yasitula famire yasitula omukoddomi n'asitula muwala we n'atwala e Russia ne Serbia. Kakati ffe lwaki mutuvunaanula okuba tuleese ba personal instructor personal instructor baffe ate nga balina okunkozesa ku zowe lwaki munvunaana Museveni yenga temwamuvunaana nga asitudde famire agitutte. Mulirabye eggwanga we tuli tusekama nakunaku niyinga kyekyo kwepiica bali mu ziwotero beepiica. Kati ate nina etteeka lyenfunyeeko already eyo budget yali ya stampingibwa mudda n'ensayiningibwako Minister of Finance. Jjukira zino sente ziva ku consolidated fund. Sente zibateekawo ebbali wali budget basoma 52 trillion. Manya nti almost 13 trillion zivaako ne zigenda consolidated fund. Kati zino ze ziri mu kufacilitatinga bano bonna bajjayo obujja banga finance minister redde yo list yali yasayiningako dda n'approvinga sente zino. Kati ate abamu
tebagenze listi yonna eyo nga wogiraba 71 mutegeezeddwako nti kwagenzeeko nga 50 5 kwana mu 5 kati bano omudidi bagufunye mu bujjuvu ne bakuba kabina. Uganda ekoze ebyafaayo kati kankubuulire. Malawi yebadde ekyakutte ekisooka kubanga Malawi yatwalako ba delegates 10 ku mulembe gwa Bingu mu Afrika. Jasitula ba delegates 10 ne babatwala United Nations General Assembly ne boogera olulimi baluyitawo lwa Malawi. Kati nga olabe Uganda olwaleero ba students 71 mu Luganda lwe wali lwe boogera buli omu atunula we bati buli abatunulako abatunulira nga kisekerero. Kati Uganda yoko naye Malawi njavu ne Uganda njavu ne bakutte omuwendo ogwonna ne basindika mugende. Ebisesa mu ggwanga tebiggwayo. Baminisita bali mu kweyagalira mu ssente zo. Gwenno omuwi w'omusolo gwenno munnansi ali strugglinga nkutegeeza nti munnange bye byawulidde ssente yo kye ziri mu kukola mu ggwanga eryo. Naye nga bantu bano balina ebigendererwa byabwe bingi, balina bye beetaaga bingi, balina okwonoona kungi, kwegamba kale balumya nnyo bannansi omutwe. Naye nga tubategeeza akaseera kaabwe kajja kutuuka, mubaleke beeyagale bakole bye bakola babimaleyo. Naye nga bakimanye nti omuntu wa wansi abatunuulidde abataddeko amaaso weewaawo bo yoseite buhabulwa ekyo kyabatuma okukola. Naye nga tubagamba babikole babimaleyo, naye Mukama nabo agenda bakolako.